Olunaku luno olw'okubiri ng'eggwanga lya Rwanda lyaggudde ensalo yaalyo ey'e Katuna. Emmotoka enneetiisi z'ebyamaguzi 11 ze zibadde zaakasala nga ziyita wano. Emmotoka emu yasaze olunaku lw'eggulo ng'eva e Rwanda okudda e Uganda. 8 oguyingidde Uganda leero okuva e Rwanda, ne 2 ezivudde e Uganda okuyingira Rwanda. Bano watwanguira kumpi okusinga ebirama hidde tubadde tuyita era tujja kwanguyirwa emirimu gijja kwangulwa. Okusinziira ku mubaka wa Pulezidenti mu disitulikiti eno ey'e Kabale, Godfrey Nyakahuma, Rwanda yabawadde obukwakKulizo buna bwe yabadde eggulawo ensalo yaayo. Buno buli nti emmotoka enneetiisi z'ebyamaguzi zokka ze zigenda okukkirizibwa. Bannansi b'e Rwanda abaddayo ewaabwe, abantu abalina ensonga ez'enkizo lwaki baagala okusala okuyingira Rwanda, ne baminisita b'ebyobulamu ku njuyi zombi okusooka okukkiriziganya ku ngeri gye bagenda okukwata mu COVID-19. Naye okusinziira ku conditions bannaffe ze bataddewo, ffe ze tulina okugoberera nga bannaffe bakama baffe ku senta gavumenti ya wakati nga bagenda mu maaso n'okuteesaganya ne bannaffe ab'e Rwanda. Tukitegedde ng'Abanyarwanda abawerera ddala 32 bwe baakasala okuyita ku nsalo eno okuddayo ewaabwe. Tubuzza RDC Nyakahuma obanga eky'okuggula ensalo tekyakoleddwa kukkiriza Banyarwanda kudda waabwe n'ebyamaguzi okutambula, so si njuyi zombi kugenyulwamu nga bwe gwali nga tennaggalwa. Ffe ekikulu kye tulaba kiri nti okumala emyaka 3 booda yaffe ya Katuna ne Rwanda ebadde nzigale, era bwe twalabye nti ebirole bikulu era bisobola okutambula okuva mu enjuyi zombiriri, era tulaba nti ekyo kintu kikulu nnyo. Abantu okutambula nga bava naddala e Rwanda okudda e Uganda kye kibadde kibeezawo ebyobusuubuzi ku nsalo eno ey'e Katuna. Joyce Sanyu mutuuze w'oku nsalo y'e Katuna ng'akola gwa kutunda bbaala. Ono abadde amaze emyaka 3 nga yaggalawo omulimu gwe okuva Rwanda lwe yaggala ensalo yaayo. Kyokka bwe yawulidde nti baggulawo olunaku lw'eggulo n'ayanguwa aggulewo, wabula ng'agamba emirimu gikyatambula kasoobo. Ettaka kinjire tukatufuna abantu bingi akarabamu abazaarore baraza Rwanda mbwenu shanga abokugura ebintu bari bingi omukaati bali batalimu. Wadde abamu tebinnatereera babavungisa ensimbi wano ku nsalo bagamba embeera eri yaddeko. Ruganyamu ebazo barigura abantu mpuriza okukolera nakize nk'abantu kwekumbe mu kifaananyi kikwereka ko ebintu biza kubajja. Mbuuzi za RDC obanga ekigenda mu maaso tebalinga abavunnamidde ennyo eggwanga lya Rwanda. Enteesaganya wakati w'amawanga abiri zo zikyagenda mu maaso, era tusuubira nti abakulembeze b'amawanga abiri bajja kutuuka ku ntegeeraganya okulaba nti booda eggulawo yonna. Ensalo y'ekyanika mu disitulikiti ey'Ekisolo y'emu ku ezo zaasinganga okubeerako ebbugumu ery'amaanyi ng'ebyamaguzi bifulumizibwa n'okuyingizibwa eri amawanga gombi. Wano ku nsalo y'ekyanika embeera ekyali nzikakkamu ng'era ebbanga lye tumazeewo emmotoka ze tulengeddeko ziri 3 zokka enneetiisi z'ebyamaguzi okuva e Uganda nga ziyingira eggwanga lya Rwanda, so nga tetulabyeko Munyarwanda yenna wadde emmotoka esala okuva oludda luli ng'eyingira eggwanga lino erya Uganda. Kyokka oluvannyuma ntegeezeddwa abakulembeze ba wano nti n'emmotoka z'endabiize ze ziva mu mawanga amalala nga ziyita mu buyisi nga teri byamaguzi bya Uganda omuli n'ebirime bye balima bikkirizibwa okuyingira Rwanda nga biyita wano. Tezitise bintu bya Uganda zitransit ziba zivudde nga Kenya ku Sudan oba Tanzania zitabuyisi mu Rwanda transit nga zigenda Burundi oba Congo. Kati ffe nga abasuuzi kye tusaba twagala batukkirize naffe bino byaffe Uganda products nga bumondi bijanjalo muwemba bicholi batukkirize tubina bingi tubina twagala kati Rwanda gye kali batukkirize naffe tubitwale Rwanda wadde batuwa obutungule Rwanda bwo bukkirizibwa okuyitawo ne buze eno nga butwala eri naye ffe tutwalayo. Ekifo awakeberebwa ebikwata ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga kiyita Immigrations Office wano kyenkana kisiibye kikalo
nga tewali bantu be bakolako. Abantu abawangalira mu katawuni kano ak'ekyanika babadde basuubira nti nga Rwanda bwe yategeezza nti eggulawo ensalo olunaku lw'eggulo enakkiriza Abanyarwanda okuddamu okubeera nga basala okuva oludda luli nga beeyiwa mu Uganda mu bungi, kubanga bano be baasinganga okugula ebyamaguzi byabwe. Wabula batutegeezezza nti embeera nga bw'ebadde nga kaakano gigenda kuwera myaka 3 nga teri Munyarwanda yenna asala okuleka ebimotoka by'amaguzi okuva e Uganda okuyingira eri, ne kaakano bwe guli ekintu kibagamba nti kisanyaliza ddala ebyenfuna byabwe wamu n'ebyobusuubuzi mu kitundu kino. Basuubira movements z'abantu okuva eno Uganda n'abava Rwanda nga batransactinga business nga tulaba n'ebyaffe biyingire Rwanda, naye tikyabadde ekyo. Wabaddewo crossing of cargo trucks n'abalala nga bave eno e Uganda ne bagenda ewabwe Rwanda. Kuva baagala boda titufuna nakamu, osobola kuweza mwezi wiiki tufunye omutwalo. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.